Musayi nyoge munaffe ava mu kuwumula ku Bukedde TV1 tuli mu program tukole amanya nze muri ku Mukasa Sebowa ndi ne mwami Augustine Lwanga owabusi wa investments nayo neddala erya Mwavuti Yerowooleza. Mwavuti Yerowooleza we tukuwumulidde wali nga ava mu motoka agenze okusuubula ettaka. Kiti kyabadde asuubula luli kitambula. Oyinza okuba nga okirina wano enkeera n'okisanga Mbaale. Kituufu. Kati okugenda mu kitatambula. Era lwaki mu bizinesi zonna basooka kulowooza ku ya ttaka? Kaakati ekyanguzisa ettaka nali nkimanyi era mu bulamu bwange era ntaata akiŋŋambanga nnyo nti mwana wange tewali kintu kirimu ssente nga ttaka. Ekyo nembeera nga nkikula nga nkula nkyebuuza lwaki taata yagamba ekirimu ssente oba ekyomuwendo? Era yangambanga kirimu ssente. Taata we yali musuubuzi. Taata yali musuubuzi. Bana baga ndi ekyomuwendo. Naye kati yangambanga ekintu ekyo nti ekintu ekirimu ssente ttaka. Kaakati nengamba naye kansubule bizinesi kansubule ettaka lino naye nga mu kyo bino byonna bizinesi olaba neezo emmotoka nayinamu idea yakuddayo mu bizinesi yange ey'obusuubuzi ey'edduuka. Nga noonya dduuka kubanga nze okuva edda nina enkola nti bw'oba olemereddwa ensi ddayo mu bulamu bwo onoonye ekintu kye wali ofunyeemu ssente oddemu okikole ng'omaze okutegeera biki ebyakulemesa ku mulembe guli. Kubanga ekintu kyonna kye wali ofunyeemu ssente teziggwamu gwe owungamu katono n'okwata ebinyinyi ku maaso n'otakiraba naye ssente zisigala zikyalimu kubanga ababira sigala bw'otuuka eno ebintu ne bigaana. Ddayo reverse weekebere mulimo ki gwe wali okoze ogulimu ssente oguddemu ojja kuddamu ofune ssente ate ogaggawale. Kaakati nengamba kansuubule poloti zino nga poloti zino bwe nzisuubula nga nsuubira nti bwe wanayita emyaka 3 zijja kuba zimaze okulinnya emirundi 4. Ssente ezo zijja kunnyamba okugenda okusuubula e Dubai kubanga ekyali ekirooto kyange nayagalanga nnyo e Dubai kuba nzijukira nasuubulako e Zanzibar ne mukwano gwange bamuyita Ajada mu Jjuuko yaali mu Yama Center awo Adamu Toptronics ne tugendako e Zanzibar okusuubula tulaba akaduuka akaliko Dubai shop ne mugati twekubisize wano ebifaananyi tuddeyo bategere twabadde Dubai naye nga twali Zanzibar teganda ekintu kiri kyandimu nga njagala nnyo Dubai naye nga sikola ki kirimu. Kati bwe twagula ettaka oliguzeewo olwo ettaka era natandikira mu ndejja omwo nga nze wonna olundaga era omuntu yenna ng'onoogula ettaka oyinza obutafa nnyo ku mail naye kati omuntu akulaganga nga ayagala kuguza wakati mu nnimiro ye oyo manya oyo mumazeewo gula buguzi kubanga gwogula wakati mu main olina okusooka n'omusaba ekkubo lya fuuti nga 10 oba 2 obugazi kitegeeza nti olwedde yebanga efuuse polotiyo. Kati ate buli lwagenda okuddamu ng'akuguza ayambuka akuguza bbeeyi ntono kubanga alaba wano weeriraanye ate akulaba oli mabega. Kati buli lweyongera lino ekkubo paati eddako ebayiyo otegedde. Kaakati enkola eyo nagikozesanga nnyo nengula ettaka eryo naye munaye ekyanyamba bya byali mwaka nga gumu kitundu ne wajja mukwano gwange nga yeyita erinnya yeyita guli munda omutindo omutima yayitanga baguli munda mutabani waji twakola dda yali omwanika wa Itoda twakola dda nga ava Holland mugendo wa Sekalala lukuli buziga wano twakola dda lukuli buziga side awo muganda w'abaji Kadu Kiberu wa Sekalala. Kaakati yava Holland nga atise ebitivi nga bingi najja wano naye kwega nga akyalimu oluzungu era luli nga lungi ayagala kuddayo bwabisibira mu sitowa ne mukubira ne mugamba nti owaayi ebitivi bino bw'obimpa ne nkuwamu poloti lwaki oza tevi n'ebipoloti kiriwo ekisinga ebbeeyi nanga nti poloti yenkana ki ne mugamba wano eringa mu 20 wano 18 bwenti obunene nanga nti kweri weeri nti nangamba laba muganda wange mayinja mugende mugirabe mupime ambuulire ne mutwala ne mbalaga endagano nange endagano giwe taata mugende mukolere endagano tyonguziza bakwesitowa y'ebitivi naye nga nze mmaze okubala poloti eri nali nagigula miliyoni zaalinga 3 kitundu nga mmaze okola nti ebitivi ngenda mu miliyoni nga 2 mwezi mutane nga ngamba ne bwe nabisuubuza era nabiteeka ekatwawo ne mbitunda nayisi olwakwata miliyoni 9
kwegamba ajadamu nti kati njagala genda Dubai. Sokolindako. Ekatwe wofunye wote. Ekatwe awo bwe mba ntunda emmotoka nafuna abaana ne bampita ne baŋŋamba wano waliwo akapoloti emiliyoni emu zaali mu 98. Kati nali ngenda okukagula abantu baŋŋamba toteekawo ze emiliyoni tebagiteeka mu kantu katono bwe kato ne mbaga gundi teri ttaka lye baseera okujjako nga liri mu ndebe nze ngenda kukagula. Naye ngamba ate oba kati mu tawuni green boat waliwo kati multiplex yeriwo ne biseera waliwo green boat tusolooza 10,000 naye kano nkajjaamu emmotoka zange 4 nja kutundiranga awo emmotoka nenkwata emiliyoni naye nga sente nyingi nenziteekawo nenkubawo ebibaati nentandika kubeera awo. Kati nali siina capital ekola kubanga kugitabula mirundi 2 za mmotoka nezeeno nenteekako ekipande nti ngula abalemereddwa n'abali mu buzibu. Kati nga ngula ntebe bitanda bwe mpakirawo kakati manya nti lwaki ogula balemereddwa n'abali ati alemereddwa batakyerowoleza era nolaba nabana abakola amasabo tebakyazayo nnyo bagagga bakyazayo baavu bali mu buzibu andi aba yaweddeko obwo ngu takyabala owulidde kati bagobye mu nnyumba tolina sente zitwala bintu ng'ate nze nkugamba nti bireete mbikuteere wano mbitunde nkuwemu sente ng'ogaana ekyo nga n'ebimu babikwanga mu bbanja era nze bisinga nabigulanga mu bbanja bye natandikirako nze oli kasajja nti abatunda ebikadde nti ali wali wammanga faaza ng'ojja sebo nina ebintu biri luddawa nti ku nnyumba makindi nga twambuka ku bigere nga mbuuza landiroodi yaliwa nti yegundi bino ebintu byono oyo tansasudde sente mulesa agende atwale ebintu bye nti kale katulete emmotoka tumutwale ku muzigo omulala nga ndeeta emmotoka nga mbiteekako eyo yabanga capital saabulwanga mu mitwalo 2 gisengula abantu ng'obulidde nga mbiteeka olwamalanga nga muga nti ebintu bino biraba mbikuwamu emitwalo egi 3 kubanga timwabangamu ki kitanda obumeeza obutebe olumu akafiriji otegedde oba n'akalediyo kakati ng'ebyo nga nkugamba nti nkuwamu naye ogenda kumpamu wiikisi 2 oba 3 kati gwe bwewagaananga ngamba mpa sente zange ezabireese n'ezange ez'obukozi ogende nga toyina ngero olina birekawo ng'oleka ssimu nga mbitunda natundangako kimu nga gwe nkuwa sente zo ng'olumaze okufuna kapito naye okosikunyunyunta omuntu ali ku buzibu tebamunyuna gwolowooza kiki ekikozesa abantu nga tebagala bantu bagaggawale kusobola kubanyweza mangu mitima ng'obafundizaawo waliyo abakozesa tebagala bantu batono era bw'olabanga omukozesaawo ng'ayagala ogaggawale oyo muttiranga n'enkoko batono nnyo olinaga nti sebowa nga tonnagula motoka mpya nga mukamaawo kizibu nnyo bonna abantu bolaba akuwa pulaani zityo kyakale weekend tugende egindi kola kino bwe kityo so n'olwekyo nti nafuna kapita omulala nga mujjamu abo abalemereddwa n'abali mu buzibu owulidde nga ntunda ebintu nenkuntundaka ekitanda nenzijjamu ssente zo nenkuwa kati eno nesigala nga ge magoba gange ate nesigala nga ntunda bwintu nabyo nembikoleramu ddala ssente era nze neewuunya omuntu agamba ti nemereddwa okukola siina kapito ng'osobola okufuna emitwalo 2 oba 10 otya kakati esente ezo ziraba nakati abantu bakyaliyo abalina ebintu byabwe batunda naye nga talina gwabiguza nga talina zibisengula so bamanya nti obitunda gwobuza abatunda ebikadde bajja kukubulira nti bino byonna bisinga byamabanja olyaga gwe kasita obinsengulira kubanga ngenda kufiirwa gwe biteeke wano nja kudda mu manje ng'okola owulidde kudduuka wawandikako ki engula abalemereddwa n'abali mu buzibu owulidde used goods nekitambula nenkola sente nenzifuna nenkola eddala era awo katwa abantu abasinga bammanya nnyo naye awo zewajjangawo nga zigenda mu mmotoka naku ttaka mmotoka na ttaka kati ate ze katonda zigulamu nnyo ettaka kakati bwe mbadde nkugira nti bwe nagula ebifiriji bwe natunda ku bitivi ebyo neŋŋamba ajaddamu nantwala e Dubai yali agendayo China Biden wali naye Zanzibar gwe nali Zanzibar nze namutwala e Zanzibar kubanga batugamba waliyo ebyobusuubuzi kusooka twatugenze Mwanza bwe tutuuka e Mwanza mba ndi mu dduuka tugenda okugula nali ngenda kugula firimu zino zikodaka wazabako zituda ezo kali nga zenja kugula kubanga nakubako ebifaananyi mbimanyi owulidde kakati bifaananyi byennyini ebifaananyi era ewaffe ekyankoole bamanyi naye kameramaani kubanga nalina yataata gye nasookerako neziramu yashika
nengenda waliyo kitata yalina kodaka abakulaba ngaawo ng'osajja n'otereramu n'okuba ebimu ne bifa n'obaga ne bakubanja n'obaga nti bana empewo yabiyiseemu nga sente nga tobiraba obikubyo byolezza wa Masaka ebya black and white studio abagitaani yalinga God Best store walingawo studio naye ng'ate colored omuwaawo ate bwe ne bamuweereza Smile Nairobi ne white obanga mwezi weeks 3 ane ne babikomyawo wakuba n'ebyakkala oluvannyuma natali okuba ebyakkala naye nga babyoleza Kenya na Tanzania olende toka akati weeks nga n'abantu bakita alinda lwebiridda batuufu kubanga ekifaananyi obirujja kubeera kyebbanga yali enkola so kakati ebyo nebikola kikati nengende kati mugenze Zanzibar tugenze Mwanza kati ntubuuza omusajja mubuuza naye waayi abantu bawana ebintu babijjawa nti Dar es Salaam na Zanzibar naye lakini Zanzibar iko bei mzuri sana saagula kingamba kati wali oyagala firimu Kampala zikubuze Kampala kati olwozi jezina kati nyakuleeta nsuubuze okay ensuubuze kati ebintu byonna wana abantu baluulizanga mu Nairobi gwe ate wagenda oti Mwanza kakati Mwanza ati abantu bonna ab'e Masaka obalaba era ab'e Masaka basigala mulooko nakati ne bwe tubadde tubatikira ebintu Dubai ngera bwe byawagala biyite Dar es Salaam ninga ate wala wa bei mutukula ngokwegamba loko yazigala mukati naffe abantu betwalabako abasooka okufuna esente abo nabasika bugaali ba kisekulo abatata baseche wabo ba kintu ekyotera abo nga lutu ye Tanzania kubanga omuntu yagenda nge Tanzania ng'omutumye ebigogwa ngaddana kutiya n'omuga nti ate ebigogwa nti nasanzeyo kutiya ku luno nga zeziri era bwe bagenda bwe batukuleeta n'eddudu bitooke yatumalirawo ebitooke Tiata tusanze dudu bitoke ate bitoke ate biwuka yagenda kutuleetera buzibu bitoke byonna ne bifa mu Masaka so kati omusajja bwe era akisiba ku dudu era kati abantu bagamba nnyo bw'oba otunda toyogera bingi kuba oyinza okwogera ekitegulo omuguzi singa omusajja otiyanga nti ebintu abawano babijja Dar es Salaam na Zanzibar nali nja mugulako naye olwangamba neninyono ku kigere ne mugasooka fulumemu ebweru tujja ne mu Bugambo waayi tubuze omwana ono Dar es Salaam wala muli Mwanza omugenda Dar es Salaam wala buza Rashidi kati Rashidi Muganda mu Tanzania taata we Muganda mama we mu Tanzania kakati naye nga tubeera naye eno ye ali mukubi wa bifaananyi naye kati yatutwala yanze yangamba tugende Mwanza kakati bwe tutuuka Mwanza mala okubuuza omusajja bwe wajja twangamba Dar es Salaam ne mugamba sokoji olwo mukozesa lulimi kye Mwanza Luswahili Luswahili nali ndugezaako era ate nga ono ye Kafulu Nnyone yali atukulembedde naye nga toyinza kunziba Muswahili tomanyi nti Abatanzania abo balekamu empeke y'Olutanzania y'Oluswahili mu Masaka kakati bwe tugenda bwe ngamba ono nimanyi omwana tumubuuza oba Dar es Salaam wala mubuuza gwe Dar es Salaam wala si wala nnyo naye wala mukko katono ne mugamba batwalira mmeka yagenda okungamba esente nga batwalira siringi zaali oba 135 ebiseera ebyo okuzibala mu za Uganda nga kati nga nze already nayina miliyoni nga 3 kakati ne ngamba ne mugamba tugende naye kyetwalaba okuva Mwanza twalinnya emmotoka ne buziba ne bukya ne tutuuka ekiro saawa 6 ogw'ekiro naye nga kweganga banayimiriramu nti mulye emmere ne muddamu nga bimmotoka n'osanga entindo ng'ebiseera bye bateekawo n'emiti ne baga mutooke ne tufuluma neyita wane ate ffe nga ffeffe tusindika abennyini abasaabaze ne tugenda nga akakola so kasangako mu butawuni butono bwe tutyo ne tuuka Dar es Salaam kati tutuuka Dar es Salaam noonya firimu olwo kati noonya kirala kyonna ekigulibwa nga kyalayise kati gwe kwegamba bw'ogenda okusuubula teweesiba ku kintu kimu nze era bwe mba ngenza okusuubula mmala ennaku 3 nga ndi ku save kino Uganda bakitunda batya bakola batya era bisigadde bisinga nkola ennyo ekintu bweki bakitunda batya ate kweno leero WhatsApp eyajja nenkikuba ekifaananyi nkikoza nti kino bakitunda bweki nengula muyingidde Dar es Salaam tuyingidde Dar es Salaam tugenda ku nkya nsanga firimu bino bifirimu ebirabe ebitambi ebijjukira ebyo bitepulikooti nga bannange ne Uganda bagitunda nga siringi oba 9
aka Uganda kugamba emiwendo gyeno gyonna gitekukubanga gikuli mutwe nga ngimanyi ng'etanzania bakitunda 200 ne ngamba omwana manyi tusuubule firimu kati tuba tukyali awo ne muga naye ggwe nga tukyasoma nawulirako gye basuubuliranga abaddu ezanziba ne Pemba ezanziba omanyi nti ezanziba sokolindeko oyagala kusuubula firimu eno olina edduuka wootundira kakati olwo nga manye wokutundira nawo tolina dduuka naye ngaomanyi wenja kutundira manyo kakati nga mugamba nti nawulirako gye bayita ezanziba wala nga nja kutuukayokko gyebatwala nange nti emmeeri ziriyo ziraba bw'olinnyawo flying horse nga osala ng'ogenda ezanziba naye kati gwe engeri gy'oli Muganda bajagira naye kati tugenda kuyingira ffenna gwe weyita w'ebukoba owulidde ewayita Augustine John ebogera Oluganda kati kweka passport weyitaani Augustine John kakati nga tugenda ku kigondi nga zisaza mangu tike egundi 3 nga tuyingira kimeri nga tugenda Zanzibar bannanga okutuuka Zanzibar bange ebintu bya layisi ate ebiseera ebyo ab'Ezanzibar nga Abatanzania nga ate bawa omusolo ng'oze Dar es Salaam naye nga ate bw'oba ogenda Uganda ate towa naye nga kubannyonnyola bunnyonnyozi kati bwe tuba tukalinga mugandi ffe tugenda Uganda bintu bye Uganda Uganda muteeke wali Abatanzania muteeke wano nga Abatanzania bajja babasalanga babajjako obusolo kati nfe nga tuteeka bintu mu bbaasi nga tuvuga kudda ekitegeeze n'enkola ya VAT yali yatandika dde omusolo gwali gwatandika ddako naye nga VAT gwe batasasuza weebweru naye ng'omusolo guno ogulaba nga musolo mutono nga tekuta kuba bwe twajja e Dar es Salaam tutuuka e Mutukula olwo tukomyewo mujjeyo ki e Zanzibar olwo nagula zikamera nengula leediyo munange n'asuubulayo obugatto kuba yali mu system ya bigattogatto naye nze nga ndimu olusannyalaze owulidde ne kati nensiba ebintu ebyo nendeeta katoni zange zaali 12 kati ntuuka emutukula ng'emutukula ng'otuuka ku booda ne bakubuza oyina ki nina kino na kino na kino oli n'awandika ne ku meeza nga tavaako tabiraba nako n'agamba genda ekyotera mu Centenary Bank osasule n'okwata ebintu byo n'ogenda n'ogenda n'osasula bakakaza batya nti osasudde ebintu byali abantu twali twakyali mu buntu bulamu bungi era nga musasula nga tusasula era kubanga nabuuza bwe sisasula ebanga nti ati waliwo obumotoka kayinza okusanga mu kkubo nga kava e Kampala eyo ne kakwata n'obifiirwa naye nga wayi kansasule munnanga atulaba tetuyinza butawummulamu tulina okufuna obubaka bwa bannaffe bano abalanzi katuwummulemu katono bwe tukomawo omukulu n'avudde Zanzibar n'entwala ye katoni zimeka 12 awo tugenda okutandikira atubuli ate awo ekyaddako tovaawo